olunaku lw'enkya Tuesday ng'ennaku z'omwezi 13 May eggye ly'eggwanga litegese okwolesa obukugu obukodyo kyabeerawo kedda naye kaakati kizze kigenda kubeera ku kisaawe e Kololo bayita bannayuganda bonna bannayuganda abava mu kibuga n'abava mu kyalo naddala mu abavubuka olaba amagye bwe gajuma bagenda kwolesa e Kololo tujja biraga ku Soloti TV gwowe walenya atasobole kutuuka naye asobola okutuuka tuuka saawa abo 2-3 saawa 2-3 boyagala okeera okusukkako awo of course security bwe bange egenda okwolesa obukodyo n'obukugu weetuuse ndooza seetaaga kugamba nti keera twali buzibu security gulugulu security egenda kubaawo nolwekyo bayita bannayuganda mujje mwerabire ku baana bammwe ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abatendekeddwa abalimu omutima ogwo ogwa patriotism abakuuma eggwanga lyaffe olabeko bw'olabako olina engeri gy'omanya nti anewama tetukyamanyiirwa so wagenda kubawo ebyokwolesa bingi omugenyi omukulu agenda kubeera omuduumizi waffe ow'eggye CDF General Muhoozi Kainerugaba agenda kubanga waali so mujje bannayuganda e Kololo ku ssaawa okuva 12:2-3 kubanga byo byennyini bigenda kutandika ku 3 kunya tujja kubanga tubebowa ku Soloti TV naye yeetuukidde tanywa matabangufu so bajja kuwangula n'ebirabo naawe wenyini ojja kuboga naye ndowooza oli yasinza obwa komando bamuwe ekirabo so olunaku baluwaddeyo okulaga bannayuganda kiki kye tutuuseeko ng'eggye ly'eggwanga bagenda kubanga batulaga obukodyo obupya byolabanga ebya China byolabanga ebya Amerika kutambulira ku miguwa kudduka speed kubasa makola kutya karati buli kyolowoozaako jangu obirabe nti abaana bawano babikola nga si firimu so ekirango nkiyisiza tosubwa jangu olabeko ate ekirungi abaana muli mulummula abalenzi abato n'abawala mweyiwe Kololo ne bannayuganda mweyiwe Kololo tubeere nga tulaba abatukuuma kiki kye bayinawo bagenda tulaga kye bayinawo mukama abatwera omukisa y'ensonga emu nkulu nnyo mu misingi gya leero ate mu njiri ya leero ate eri bannayuganda ffenna